naye mbawadde ekintu kimu ne mbanga nti Mukama buli omu amulaba ki lulwe. Totunuulira kya munno. Ekitulemesa Mukama waawa omuntu gw'onyiiga. Ayinza okuba wadde muntu mu family kuba mbirabyeko nga gwasitudde ate n'onyiiga. Abantu abasinga ekibalemesezza muyina abantu mu family abali obulungi naye mwalema okumanya nti bakama bammwe. Mukitegedde? Mwagaana okukikkiriza kati kambabulire. Katonda oba mwagala oba temwagala ayina gwalonda n'akola ki? Kakati omuntu oyo nga yagenda okuyamba banne bonna temubeera nga baganda ba Yusufu. Abamutunda naye era kukkakana ne babafoosinga bafukamire. Kubanga kyabalema. Mukitegedde? Kati mbasaba oyinza okubanga ekikubonyabonya kukkakana ng'omuntu oyo ekikubonyabonya miliyoni bw'obanga okkakkanye gyali kyangu nnyo okuwa kapito. Nga bw'obanga okkakkanye gyali kyangu nnyo ga nti mukyala Nakatudde, mukyala Mbabazi, jangu mu ssomero lyange okole kantiini. Mukyala Hasifa, jangu osaplayinga ebijanjaalo. Naye mubeerawo ne mwekuluntaza ne mwewanika ne mutegeeri ky'ovalaba nti omanyi ebintu bya Katonda biri mu science. Eri abantu nze kambabuli abantu abamu basaba ne basaba naye ne basaba bubi kubanga Katonda omunyiziza. Okitegedde? Gwe n'osiiba naye Katonda n'agaana okukola ki? Buli kubanga okola bubi. Omuntu abazimbidde alabirira mama mmwe akoze kiri naye nga abamu ne waba ayogera akwata mu yendo kana akeewaana kayina ssente zijja kaggwako. Bw'abazze wadde ye mukulu ye muto kwata ensawo gwe dduka ensawo gikole ki? Bw'oba otudde mu katebe gwe kaveemu okamuwe. Munnange balaba bakola ki? Balaba abasinga mufiirwa ebintu. Eri abantu Katonda yabakola engalo zonna tezenkanankana. Nga ekigenda okkuta kiri ekyo. Omuntu akuwa kaddiiru. Eri abantu betuyambye mu bulamu. Nze eri abantu nga bw'aba relative wange omusasulira tiketi ogenda ne ba miliyoni 3 ngisasula. Naye ng'oli asaba gamba Mukama senga nfuna sente za tiketi. Muganda wo oba kizibwe. Naye akuvuma, akwogerako, akwogera amafuukule. Naye ali mukola ki? Mukusaba. Ninga ate Katonda yakuteera omuntu wana akola ki? Kati ekyo mbadde njagala nkibasabe.